webuzibidde akawungeezi k'olwaleero omukulu General Kayindo Otafiire avuddeyo n'alabula omukulu Muhoozi Kainerugaba ku by'okugezaako eby'amawoozi okugenda mu maaso n'okukola ekikwekweto ekyalumbye aba National Platform era ne bakubibwa emiggo egy'enjawulo. Omukulu General Kayindo Otafiire ategeeza nti ebikolwa bino bikolebwa omukulu Muhoozi Kainerugaba naye kyatamanyi nti abikola mu bikyamu era ayongera okusiiga ekifaananyi ekibi eri security y'eggwanga n'amagye g'eggwanga okugalaga nti tegakyakolera bannansi wabula gakolera omuntu omu bw'ati. Era omukulu General Kayindo Otafiire bw'ate bwavuddeyo n'alabula abali emabega w'ekikolwa kino ekyokusindika abasajja ne batandika okuba bannaabwe emiggo nga tebalina musango nga tebakoze ffujjo. Kiragira ddala nti waliwo ekigenda mu maaso ekyokubeera nga abantu bano baagala kwefunza buli kimu era nga bo tebakyayagala bya kubeesimbako nga tebaagala muntu yenna abeesimbako. Baganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza n'okubategeeza nti mu kaseera nga buli kimu kikolebwa, mu kaseera nga buli kimu kirina entandikwa n'ate era n'enkomerero weeri. Mwami Museveni n'abantu be bajja kulowooza nti be balina entandikwa ya Uganda ate era n'enkomerero, ne naffe tulirudde nnyo ate nga tuli bagumu nnyo nti Uganda yaffe ejja kukyuka. So temuggwa mu maanyi, ne bannamagye abamu nabo bakoowu, baagala enkyukakyuka, baagala okulaba ku Uganda ey'enjawulo, baagala okulaba ku Uganda empya, baagala okulaba ku Uganda mwe bagenda okunyumirirwa, baagala okulaba ku Uganda gye basabirira abangi gye bakaabira, baagala okulaba ku nsi ekyuka ng'ate ekyuse mu mirembe. Myaka 4 nga tuli mu bufuzi bwa muntu omu, kintu kinene nnyo buli omu kyeyandyesunze okulaba nga obuyinza bukyuka. Kubanga ye tukkirize tugaane bwe tulowooza nti nno atufuuza emyaka 4 y'amaanyi gamuwedde naye kanakasa ke tulina kakuyemeza maloboozi nakwerwanako. So wake up Uganda. Ensi yeeraga tutandise okubanga tulabayo bulungi nnyo newankubadde amu tujja kusibwa, tujja kukola, bajja kuttibwa, naye ensi egula mirambo. Buno bakanjala bwegende gye muli. Baganda bange, ssemateeka wa Uganda omuwandiike akugamba nti buli muntu mu nsi yonna waddembe okwedifendinga singa aba alumbiddwa mu ngeri y'obumenyi bw'amateeka. Dembe ly'okwedifendinga mu ngeri yonna ebemenya amateeka etya. Nti olaba n'omuzi w'emisango yassa omuntu abeerako looya amuwolereza. Olaba n'omuntu yenna mu kkooti azizza omusango abeerako ne looya amudifendinga, gwe bayita defense lawyer. Kati gwe comrade, lwaki teweedifendinga ng'obudde bukyali? Okwedifendinga kwe kulwa. Mu ssemateeka wa Uganda akwasaganya ebitongole by'okwerinda nga bigwa mu Ministry of Internal Affairs. Ssemateeka biragira nti buli musirikale yenna ateekeddwa okubanga awo ayina erinnya ku yunifoomu ye epandiike. Ssemateeka wa Uganda alagira omusirikale wa poliisi, ow'amagye, owa prisoni kabeere waaki okubanga alina erinnya ly'eppandiike kye tuyita neemutaaga ku yunifoomu ye. Omusirikale yenna atawandiisizza linnya lye ku yunifoomu ye oyo abeera si musirikale wa gavumenti. Era mu mateeka amawandiika akawaayiro kagamba nti omusirikale yenna okukukwata alina okuba nga alina reference letter. Omusirikale oyo alina okweyanjulira nti wa poliisi. Era omusirikale oteekeddwa okuba nga ali mu uniform. Ne waba nga tali mu uniform nga ali mu leeya, alina okuggyayo identification card ye emulaga nti wa poliisi. Omuntu yenna bw'ajja nga talina linnya ku uniform ye era nga ne feesa agigaddewo, kitegeeza oyo si musirikale, abeera mutujju. Omuntu yenna nga toyina kigendererwa kyonna kya bulabe, kiki ekikwesibya feesi ennyindo abantu balimu okulicognizinga. Nkiddamu, omuntu yenna nga toyina bulabe eri muntu, kiki ekikwambaza mask, ekikwambaza akakookolo ng'oga nti oli mukuumaddembe, ekyo tekikkirizibwa mu mateeka. Omukuumaddembe alina okuba nga feesi ye obwenyi bwe n'erinnya lye kweriri. Omuntu yenna atalaze feesi ye si mukuumaddembe wabula mumenyi w'amateeka, omutabuzi w'emirembe. Ndezo mukitegedde. Bwe mumala okitegeera kambaddireyo,
abadde bajja bangoberera ku platform zange zino ngampa information nababuulira Damulira gwali kulootinze abayaye kuva mu ghetto za Uganda zonna n'abali kulootinga mu system ye okutuusa ebikolobero ku banna Uganda kati mutandiso kitegera ati Damulira kinali mwogerako kituufu kati njala kutegeeza abavubuka bonna be mulabye abadde mu ngoye enzirugavu bonna tekuliiko muntu system gwe manyi nti musirikale tamanyi mu police tamanyi mu maje tamanyi mu prison tamanyi mu jati bonna baana ba ghetto Damulira be yali kulootinga yengo omuntu okola ebikolobero during campaign time n'okuba nti bakola business za Damulira ne business za Muhoozi ne za Museveni nja kibagamba tewali muntu yenna gwogenda kuddamu kulaba ng'ayambadde mask nga yeeyita wajjaati nga si mutendeke lwaki omuntu yenna okusemateeka akuwa eddembe okwedifendinga atya nakugamba buli litandika okufuna buno obwambe buwendi nkufuna mutandika okwedifendinga nga bwenkusomedde semateeka bw'asoma omuntu yenna singa akulumba nga tali mu kategori gye nkugambye oluwa ddembe mukola ky'oyagala kubanga tali mu mateeka ne gavumenti temumanyi awakifeesi ate abasinga obungi nga bava ku fangoni n'abana bava mu gaggedo za Kampala ngenda kibanyonyola n'olwekyo njala kugamba baboyi mwenna bafuuti soja omuntu yenna gw'omuddamu okulanga abayingiridde mu layini mumutwale nga muyaaye era mukube nga muyaaye era musobola n'omuwamba ne muzza ku sayidi yammwe eŋŋumi n'evuga n'emiggo ng'oyagala okutegeera nti abantu bano si batendeke bonna abasinga obungi emmundu ze badde bakutte M16 nga teziri mu magaziini goza kitaba wadde magaziini emmundu badde bayina bibaawo nga tekuliko magaziini kitegeeza tebadde babasiga sibali professional bonna w'omusangira nga ali mu junction ayibiridde akuzoganya muzeefunye mwekube kubanga oyo muyaayi olina eddembe ly'edifendinga yessaawa kati okulaga abavubuka bano temusobola ekyo kyo kibanga bwe kiri mu ssemateeka okwedifendinga kiri mu ssemateeka good enough paliamenti ensonga etuuseeyo wabula ensobi gye bakoze minisita wa byokwerinda oba minisita internal affairs tebazze mu paliamenti wabula basindise Bahati yazze okwogera Bahati yeegaanya abavubuka bano neyegaana ebikolobero ebyakoleddwa ku baana ba national platform n'abantu kitegeeza nti abantu mulina right eba disciplining by all means teach for tat atakulekera nawe tomulekera ngenda balaga ebifaananyi ngenda ku exposinga Damulira n'abantu be wabula bagambye nti mulina right ey'edifendinga lwaki poliisi we yakubidde abaana baffe mwalabye mukazi eyabadde ali mu uniform era yabadde n'erinnya yabadde festa gikwese yakutte abavubuka baana ba fangoni abadamulira n'abakwata n'abasika n'abazza emabega lwaki kubanga mu magye oba mu poliisi omusirikale bamuwa order agenda n'agikola mukama we amuyitayo okumujja ku order gy'amuwadde either nga wazze obuzibu obutakwatagana order gye yamuwadde wabula olwo yabajja obujja kubanga babadde tebateekeddwa kukola mulimu gwe balimu kitegeeza nti oli omusirikale profession yakirabye nga basobola okutta omwana oyo ne bamuggyako masiki oba babandi masikinga ensi neegwamu encukwe y'ensonga lwaki yabajjeeyo kubanga when a leader or a command issued an order or command for any serving officer, he or she must obey the orders. Lwaki yabajjeeyo ng'ate aganti yabadde bwadde orders. Kitegeeza nti babadde na orders bano bandi bachuba ky'ovola nti yabajjeeyo baleme kukwatibwa public. Kati government ebeegaanye, drawing government yazeegaana, mulina all of the rights okukuba abantu bano ono emba mubasanze kubanga bamenya mateeka. Video tenatandika njagadde mbaweko preamble. Kati kansooke nsindike message negende ewa mbiba okwenda byonna muli bulungi nnyo nga ne Inspector General mwoli. The peace-loving Ugandans, all social media warriors, civil societies, international bodies, it's high time now to profile General Maria Mungu Christopher Damulira, who has been creating military groups in Uganda police forces to terrorize innocent Ugandans, especially from National Unity Platform supporters.
Let's fight the law breakers who are undermining the law that protect the weak and the power by abusing the office they are having today. Profiling Maria Mungu Damulira and his family so that it goes on record for the history for the generations to come. Tugenze maso. The Inspector General of Police, Mr. Abbas Byakagaba, the Uganda Police Force, you are the police top monitor. You accept the job as the supreme or the supervisor of keeping law and orders in Uganda. We are demanding a statement from you in what is going on in Kawempe by-election. You accepted a constitutional obligation and you swore in to protect and to serve. Why are you so quiet at this particular moment where the oppressed Ugandans needs you most, but you are quiet? We want a statement on keeping. You want a statement, but you're keeping quiet. You are practicing a Muslim. You are seeing unfairness, and who Maria Mungu Damulira is operating another police within a police forces. If a job is to be for resign, please do it with immediate effect. Maria Mungu Christopher Damulira, Frank Mwesigwa are undermining your leadership as a police boss. Mbu, you are just a ceremonial boss. I repeat this statement. Maria Mungu Christopher Damulira, Frank Mwesigwa are undermining your leadership as a police boss. They keep on saying that you are just a ceremonial boss. That means they're undermining you. Ask Maria Mungu reports to who general public wants to know. Please, you answer the what? The questions as the Inspector General of Police. That is the statement which I wanted you to receive in a peaceful way. The Inspector General of Police, Museveni and Muhoozi. Kati awo, njagala tutambule bulungi nnyo, ensewulirize bulungi nnyo. Kati bwe nazze nenjogera abantu nembuulira Damulira ebintu nembuulira ensi ebintu byonna ne bivaayo bulungi nnyo. Njagala okubaza abakomere batambuza video abakoze research n'abatandise okulaba ekintu ekituufu mbala nibo balirira kye tulina okukola essaawa zino. 1. Enkyojja kubeera mu kooti oba bakukwate bakutulugunye nange kyekimu noli kyekimu tugenda kubeera mu mbeera eyo no. Tulwanyisa dictator atayikyayina maanyi nga ne gavumenti yamuvadda mu ngalo nga ffe tulemezza Museveni mu buyinza ffe kennyini olw'okuba tuganya okukola ekimala. 1. Tulina ekitongole ekya Uganda tulina ekitundu kya Uganda Police, tulina ne UPDF, tulina ne Uganda Prison. Wabula Museveni yakuliyetingawo terrorist organization or terrorist group within the country. Omuli Chief of Military Intelligence teri mateeka, omuli External Security Organization teri mu mateeka, omuli ne JAT etali mateeka, mwe muli ne Flying Squad. Ngera kubuuza JAT egwa mu kitiiki era eri mu constitution ekimu Uganda. JAT teriwo eriwo bumenyi bw'amateeka. Yensonga lwaki bakola ebikolobero byebyo. Waliwo okulwanira obuyinza wakati wa Christopher Damulira, wakati wa James Birungi ne Abbas Byakagaba. 1. Chief of Military Intelligence James Birungi aina operation zaakola ng'azikolera mutabani wa Museveni gwe bayita Muhoozi Kanyarugaba. Christopher Damulira akola operations ku orders za Museveni. Byakagaba akola orders okusinzira ku orders za Salimu Saline za Museveni. Buli omu ayagala kulaga munne nti yakola. Yensonga lwaki nti buli muntu akola kyakola, buli muntu n'asirikati yapayo kondemenga munne. Muzamu kitegedde. Wabula Christopher Damulira ye sitaani ye walumbe akozesebwa olwa interest ezize neza Museveni okuliyetinga obinja obugenda okuterrorizinga abantu n'okubatta ng'ajja abaana mu ghetto. Kati olwali obukyanga olya miyungu kagenda kubikuka ogenda kutegeera. Ne SFC teriwo mu mateeka bagezaako giteeka mu constitution under the UPDF bill gye bagenda okuleeta mu ki? Gye bagenda okuleeta mu parliament. Ebyo byonna bimenya mateeka. Kati muwulire bulungi nnyo. Yoseri Tibahaburwa oba Yoseri Nyandwe. Yoseri Nyandwe, Yoseri Tibahaburwa Rutabayisirwa, Museveni Kaguta, Yoweri mukulu bobanga owulira ebyokuvuganya tokyabisobola.
ng'ate okimanyi nti ofuna amaanyi okuva mu bantu kubanga constitution nga the power belongs to people. Ensonga lwaki oluvannyuma lwa myaka 4 n'emyezi egigwamu ojja n'osaba obuyinza ng'otaddewo okulonda. That means power belongs to people. Singa amaanyi gaali galimba, singa amaanyi gaali mu byakulwanyisa, singa ne opposition eyine muntu ne tugenda mu battlefield twekuba abawangule bakomawo, wabula constitution etugamba tunaagendanga mu kulonda okukyusa obukulembeze y'ensonga lwaki wabeerawo okulonda. Kati gawadira okulonda n'okufuula batto ng'otaddemu abasirikale bakuba abaana b'abantu obatta, nkusaba ekigambo kimu keera ku makya ogambe nti okulonda mu Uganda okuggyeewo. Ffenaffe tufindinga esolution ngeri gyetunaafunamu obuyinza obwo period. Ebintu by'okuddira abaana b'abantu ne mbawamba ne mbatulugunya ne mbakuba ne mbatta ne mbasiba amayisa nga temwagala muntu akuvuganya, keera ku makya ogambe nti okulonda okuggyeewo. Reference jengendo kuwa constitution egaba power belongs to people. Who are the people? Those are indigenous Ugandans who decide to elect their leaders every after 5 years. Why do you go for elections if you think that power belongs to guns? Why do you organize elections? Because you need the power from the people. If you thought that power belongs to guns, even we, the one in opposition, we would have purchased guns already. We have those guns to take over power. But the constitution says power belongs to people every after year. We must go and participate in the coming election to elect or to select our leaders peacefully, not by using guns. Nchida Museveni kankugambe. Constitution tuganti obuyinza buli mbantu. Wanayitangayo myaka 5. Omunaddangayo mbantu ne mbasaba akawo ne bakabawo bali bakakumba kubanga obuyinza buli mbantu. So obuyinza tebuli mu mundu. Singa obuyinza bwali buli mu mundu nga webuzabuza nafa opposite wantu batuyine mundu nga tugamba ntuyine mundu tugende erukaya tuwekuba amasasi abasigale batwale eggwanga. No, that is nonsense. Negogezaako tusindika. Njala kugamba ekigambo kimu keera ku makya wabulanga tokyasobola kuvuganya ojjewo okulonda period. Yensonga lwaki tugamba nti okulonda kuggyeewo tumanye tukolaki tetukyagala muntu akuvuganya. Njala ko bazanyisa basumba wa Uganda okuyisa obaka buno wammanga. Bonga buli wala. Buno baka wa Ssaabasumba bwe yawadde Museveni. Bannaffe ab'ekawempe bagenda okulonda agenda okudda mu bigere bya Sseggirinya. Ennaku yankute nga mwabaddemu okulwanagana n'okukubagana n'omukuba n'amawulire okubba nayatika n'eriizo. Semwogerera atuuse n'okusaba nti oba gavumenti teyagala kugivuganya waakiri ebyokulonda ebigirewo ddala. Okuba munno n'asigala ng'ayina kuba gweyagala okwesimbawo. Waakiri bireke bulesi mu kifo ky'okubonyaabonya omuntu gaye nti buddemu kubanga si yantalo ate bigobereraga nti walina okulembera ensi wekka. Bintu kasita oteekawo okuvuganya era ebyo bibeerawo oba otoyagala biggyeewo naye tewali okuvuganya. Museveni, do you copy that? And I don't expect you, Museveni, to send your dogs to intimidate the Kampala Archbishop, Paul Semwogerere, about this statement. Because all the concerned citizens of Uganda, they must stand up to condemn the brutality of your regime. You've ruled Uganda for 40 good years, but with the torture, killing, kidnapping innocent Ugandans without social media platform to expose you, because you have been using the mainstream media, mostly UBC, to fool Ugandans because nobody knew about your history. But I don't expect you to send a threatening message or messages to people who stood up to condemn the brutality, most especially the Archbishop of Kampala, Dr. Paul Semwogerere, about the statement which he gave the public during the Sunday services. Kankadde mukategere bulungi nnyo. Bannaffe ab'ekawempe bagenda okulonda agenda okudda mu bigere bya Sseggirinya. Ennaku yankute nga mwabaddemu okulwanagana n'okukubagana
n'omukuba namawulire okubba nayatika n'ereezo Semwogerera atuuse n'okusaba nti oba gavumenti teyagala kugivuganya